The truth and the fact is Muhoozi Kainerugaba, the so-called the son of Museveni, is wanted by the International Criminal Court by all means on charges of human rights abuse, kidnap and murdering Ugandans. In Chidam, Muhoozi Kainerugaba, the son to Salimu Saleh, including Museveni, is wanted by International Criminal Court for the charges of human rights abuse. Era ewiche wedde yenye jetukubya mbaga ekiwandiiko kiba kuntumye kyafuluma era mutaba kitawe omuto yose tubasula mutano wakale kizikira kiwandika kirina ne Muhoozi yenyine kiwandika kirina nga mwetaga ku misango egy'okutulugunya okutta n'okuwomba banna Uganda n'okwenyigira mu bikolwa ebimenye eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda. Ono agenda kuvunaanibwa misango gyatamanyi bungi ekiwandiiko kiba kuntumye essaawa era kigenda muyitako nga bamwetaga ng'omuntu annyonnyole. Wano we nakugambira Muhoozi ne nkugamba ku myaka 47 twali tulebya banene emirembe engalo okyali mwana muto ina future ne nkugamba ebintu kuba mukulu ku video kuno kwoli ne nkugamba nti ebintu byokola wesimira bunnya ebyambalo byoyambala n'amajolo ge bakuteekako ne lanka zikumenyera bwere n'okuwaga osigala oli muntu, you still a human being, but praising yourself that you a murderer general who doesn't been giving, who is not advisable. You are making a mistake. Nenkugamba omala biseera nakugamba tolifugako Uganda even a single day. Nenkugamba Muhoozi, at your age, stop your nonsense, stop kidnapping Ugandans. Kubanga ne bono chikola bana Uganda bangi nnyo, you can't finish all of us. Nene chikulemo okutegera nenkugamba lekera okutta bana Uganda. The world is watching. We are in the digital era. We are in the digital era system whereby someone can capture video or a photo or a standstill photo na kisindika mu office na wire garden batandika okukola ko file. It's now what is taking place right now. I've been informing you, stop kidnapping Ugandans, stop killing them or in a future to hold, but you fail to understand. Kat right now bakutandika kiwandiiko kiba kuntumye. You can't lead any Ugandan kubanga ogenda facing charges. Fun enough, all the international criminal court by evidence zikulumika mu maloboozi mu bifaananyi ne video ngo ordering okutta bana Uganda. Safe houses zengendo bagamba mugenda kutya. Kati Muhoozi olwokuba international criminal court yamutaddeko ekiwandiiko kino kyevula mwalabe diversion nyingi ezettaka ez'abantu simanyani nani nga bazitaddeko simanyano zonna bazitadde okubuzaabuza amawulire gano. The fact is ono bamwetaaga ng'omuntu era samanize zaatuusedde wakitawazirina. Kati the problem is Museveni kuno manyi kolina mukazi wo Janet Kembabazi. And this message goes direct to Museveni. Last week, as we were approaching on the weekend, there was a mission of assassinating you, Museveni. Museveni last weekend, jitukubi mabega, during the weekend, bade bagenda kutta. Ani abade agenda kutta. Mutabani wa Muhoozi abade mulukwe, Janet Kare Kayihura, yabade mulukwe bagenda kutta. Bakole chadi we, era mission yabaddewo. Nchiddamu yose litiba habula utabayisiro mutanu wakarekezi wiche weda togenda sula ku nsi. Mission yade bagenda kwettira era nga tennavaawo nakigamba that this is the third time nga nkuinforminga. Your own family is going to assassinate you because now you are oli liability gye bali, oli kizibu gye bali. 1 tokyalowooza, 2 tokyalina gye batwala, 3 gwe kennyini otya tomanyi gy'oyinza genda. Kati baagala kujja bakole kya Chad. Ne, but unfortunately kyaleese obuzibu kasita ICC yafulumiza criminal summons zino ne kikyuka whereby the Muhoozi gwe bali flontings okujja taking over as a military chairman. Bwe yamaze okufuna summons zino zammazemu agamanyi g'ekisajja era sirowooza nti wiiki eno yonna neewedde yawujjiza ku kiwojjero. I don't think so. Era kati omwegwanywa kuleka ayagala kunywa gwa Nairobi Blue walizigo n'agumaleyo. Nkiddamu mission yabadde Museveni wiiki ewedde nga tumaliza ku wiiki wala tosula ku nsi. Janet mukazi wo Salimu Saleh, Muhoozi kennyini, Samu Kuteesa ekintu kino mwakiri, ne Kare Kayihura babadde bagenda kujjawo ngera military commission bade bakikoze. Nkimanyi information gye nkuwa wagifunyeko information kubanga samaniza ICC bwe zaleese obuzi Muhoozi ne bagamba katasobola ate kufuuka chairman wa commission egenda okuduumira amagye. Kati ne kiba confusing. That's why kati muli mu confusion. Kati wano wenjagala okulaga. To prove you nti international community ne international criminal court zina evidence za n'obujulizi kati wano wetutandikidde wano wawan. Summons ezakuwereddwa
Yoseti bahabula utamani wakarekezi ne family y'okutta Uganda. International Criminal Court ne some international organizations is investigating ku Uganda ku human rights abuses. Wetwogerera Museveni obanja yategeza bana Uganda nibade mu kimanyi Uganda ngegwanga lina torture chambers 1432 due copy. Nchidam mu report eno eyafulumye egamba nti Uganda ngegwanga Museveni ne family ye baina torture chambers 1432. Museveni and his first family, they created 4,322 torture chambers countrywide. But funny enough, these people, they have been hiding all these torture chambers countrywide. But most exciting, or the most diverting news is that only in central, that is the Uganda region, there are 1,721 torture chambers. But in Uganda, we call them safe houses. Nchidem. Museveni okuvareva mu 1996 yajja ne tactics egamba nti n'okubanga mbega n'okubega bannayuganda okubanga mbatuuse bali n'ateekawo ekibinja kya ISO ebegera waweeru wa ggwanga so buli mbega ali mu nsi gye mulimu agababutwa oyo ali ku akaunti ya ISO External Security Organization n'ateekawo CMY ekyo CMY yebega amagye gonna mu Uganda ebega polisi ebega amagye ebega polisi ebega military ebega UPDF ebega prison eyo jibayita CMY. Then tugenda ku ISO Internal Security Organization eyo yebega bana Uganda bonna mu Uganda wonna yababega. Mubano mulimu abantu abategeera n'abatategeera. Kyovula ndenaku zino abalalu bangi nnyo njagala bategeeza bana Uganda mwenna wowangalira kasitola bo omulalu gobale tomanyi tobuuza oyo mbega. Efaananyi twabibawadde mwabitegedde. Buli mbega golaba mu Kampala Wakiso Mukono Ntebe Mitiyana wa bambega beyongedde obungi. Remember some time back I used to inform you that all those mad people you saw on streets, they are not mad people. They're on duty and they are well paid. You might see him as a mad woman or a mad man, but he earns more than what you think, or he earns more than what you earn. Oyo omulala ayinza okubafuna million 4 omwezi nga gofune mitwala 28. Who earns more? Nchiddamu abantu bamulaba ku streets mbibuga ebyenjawulo mu balalu mama nnyabo abo bafuna sente empitirivu nnyo bafuna million 5 kudda waggulu. Balina recording gadgets ezirecording amaloboozi ezikuba bifaananyi nezirecordinga video. Balina ne smartphones abamulaba balalu. So njagala bagamba balalu ne musanga mu kibuga Kampala Mukono Wakiso n'Emitiyana wonna bonna si balalu bonna bakozi ba government bebakola mu kitongole kya ISO. Muno mwe muli aba border mwe muli bakola mabaala abakola mu restaurants abavuga taxi buli wamu ISO weeri woyagalya ISO weeri ne ku byalo bakiyama ne bamba ISO aba defense bamba ISO. Kyovola nti buli parish eriko ebyokwerinda egombola liko ebyokwerinda ne ku district kuliko ebyokwerinda kota ne ba RDC bona bakolera ISO kubanga president representatives ndoza mu kitegedde bulungi. So ndoza mu kitegedde bulungi. Kati eggwanga Uganda Museveni okuva yafuluma ensiko yateeka ebitongole byoketta okumuketera okwenywereza mu buyinza era abadde akimasitalinze bulungi until Kyagulanyi Ssentamu bwazze n'amu exposinga. Ezo ennyumba zemulaba matiribuna eziri mu Wakiso Kampala Ntebe zonna ezisinga obungi wansi underground zina safe houses and torture chambers. Era ng'ezo zonna ezimu zirina ba ministers bambe ba parliament ba RDC n'abantu ba individual abakola emirimu gya government ennyumba ezibatokyaringiramu abantu nze ekibaga information nga njibawa. Ne bambe ba parliament ba NRM balina torture chambers ezaabwe ku bwabwe. Kati wetwogera ku biwandiiko byafulumiziddwa International Criminal Court Uganda erimu torture chambers 1432 bweddu. Naye mu Buganda mulimu torture chambers 1721. Imagine.